Tubalamusizzaako mwenna amaanyi abatuyita The Breakers Music. Tuli wano Lubaga, ensonga etuleese kusabira bannaffe abatuva ku maaso, era bwe twogerera wano eno maaso ewedde tuvuddemu ne batulambuzaako ku bigenda mu maaso wano wonna wenna Lubaga. Ku kibadde wano eno kibawadde kifaananyi ki? Kituwadde kifaananyi nti wadde abayimbi wadde tuli bayimbi naye naffe tuli bantu ng'abantu ba bulijjo, era tulina okwetegekera obulamu obw'oluvannyuma nga tuvudde mu bulamu bw'ensi eno. Funeral service ebadde awo ng'eyogera n'egamba abayimbi abasinga muganya okwejjumbira saavisi zaabwe naddala okuba okwesasulira akalambo kammwe. Ekyo kwekyo oluusi kale maasi zino zitusanga nga oluusi tulina emirimu eyo gye tuli, naye kiba tekitegeeza nti mune tuba tetugenze ne tusaba ate mu kyaki eziri sayidi zeeyo. Si kyeŋŋambye, kyeŋŋamba okubanga muwaayo akasente. Akasente temunaba mufudde akalambo kamwe tekagenda kuona. Ekyo si kibi, kirungi. By the way, ensonga eyo tubadde omanyi obiseera ebisinga oba tonnannyonnyola kintu olwawo ebiseera ebisinga abantu obutamanya kintu oba obutakijjumbira aba tannyonnyose kimala mu kyo, naye ate wojjumbira okusaba kuno oba nojjumbira emisomo gyabwe nga aba funeral service, kitegeeza nti oba ojja kujjamu ekirungi kyofuna mu kutereka ne funeral service eyo osobole omulambo gwo okufa nga weetegekedde bulungi. Naye gwenjogerera ku ssaawa zino eno ffe tuli wiringi era tujja kuwaayo insurance mpolampola tukololere obulambo lwaffe nga faaza kibi we yagamba, tuleme kusumbwa abantu nti umeno Bayimbi banywadde bagikomplainingako, mmwe mugiraba mutya? mwagijoyininga muli bammemba oba just muzze buzimu kujjukira bannammwe abaafa? Wuma tugenda bba tujawininga amazima amatuufu tetuliyo ssaawa zino eno. Kale n'abayimbi ensonga lwaki abayimbi abasinga tebaliyo tetwafuna kunnyonnyola kumala, ate n'ebibiina bingi kati olwawo okusalawo n'ogamba oba ngende wano oba we watuufu oba te wano we watuufu, kati so ne tufuna okubuzaabuzibwa, naye tujja bba twesootinga gye bujjeeyo mu maaso. Mubadde mwalaba kibiina ki naki? Ebibiina bingi bye tutasobola na kumenya ku mpewo, ekijja ne kigamba mujje mu registering eno mujje mu registering eno, ebibiina bingi naye tujja bba ffe tumanyi Wuma. Ffe tumanyi Wuma. Oyinza okuba omanyi Wuma naye kati nga ffe abayimbi nga tulina ebibiina ebirala abatuperereza. Katwebuuzeemu, tulaba groups nyingi ezijja nezaawukana mu ngeri ey'enjawulo. Mwe mukikoze mutya okulaba muno mwekumi akabanga kano oba ebbanga lino ne mwakabeerawo ne future maaso omulaba mutya ng'egye mugenda okusiga nga mulimu embi okulate muno muwangula ebintu bingi? Ffe twemanyi naye nga n'ekisinga obukulu Katonda twemanyi. By the way, twetegeera nnyo ng'okwetegeera, naye Katonda atuyambye nnyo otukuumira awamu kubanga ffe Katonda yatusinga okutegeera. Oyinza okulaba nti otegeera nnyo naye ng'ate Katonda yakusinga okukola ki? Okutegeera. Nga bwe tubalaba muli bavubuka bato abanyirira, ebiseera ebisinga ebitera okwawula naddala abantu abasatu aba groups, bakazi na ssente. Mwe abakazi mumanaginga mutya? Musula wamu omu akwasaganya mwamunne mukikola mutya? Abayimbi bagamba ono yasinga abakazi nga gwe mukoonako. Abayimbi bagamba okukimanya obulungi musooka ne muyitamu eyo interview, naye ffe si bwe tukola. Mwabiyitayita mudda? Sisuubira tewali kiyinza kukola ki, tetugiyitangamu naye kale twewa ekitiibwa. Kale 2023 nga twagala omaliriza, pulaani ki eri The Breakers Music? Guno omwaka tubalabye nga musabula ne tuleyo ka concert wadde akavulu ku kyalo. Omwaka ogujja tusuubireyo ekivulu, concert, album release, EP, tusuubire ki abagizi mwe baagala okumanya? Omuntu abeera n'ebiruubirirwa bingi nnyo, ate kati nga ffe abayimbi tusuubira tuteeseteese nnyo ennyimba nnyingi nnyo. Naye by the way, ku ssaawa zino waliwo oluyimba lwe twagazza nalwo omwaka guno ero baluyita kilomita, twalukoze ne Princess Sabira balunoonyeko, naye ng'omwaka ogujja 2023 Allah wanaaba atusobozesezza ne tutuukayo tubategekedde ennyimba nnyingi nnyo. Tulina ennyimba ze tutasobola na kubala, wabula kati tugenda kwesoti nga tutandisa luluwa omwaka nga gutandika. Ebya Princess Sabira nammwe ebiyitingana ku luyimba olwo ne da video bituufu oba mwamulekeddewo nalebo? Ensonga ezo by the way ensonga ezo tetujja zoogerako, katuzireke bwe tutyo bakama baffe.
owaaye Princess Amina amawulire gayitingana bagamba nti mwamuyisizaamu eggaali bituufu oba si bituufu? Eggaali ebyo bigambo byammwe era nga bulijjo bigambo byammwe nga bulijjo twabimanyi era naye nga bwe kyoba omanya twakoze oluyimba baluyita kilomita aliyo yonna yonna asobola okugenda n'alunoonya ku YouTube yaffe tukozesa The Breakers Music UG. Ani yasaba kolabo of course twatuula nga wetulaba nga watuulako ku audience ye tusobola ng'ayimba bulungi nnyo nga tusobola okutambuza ekintu fe abagisaba.